Wekituukidde mu katale kano ng'entuumu ya kasasiro ejjudde ku mulyango gw'akatale nga n'abasuubuzi batundirawo ebyokulya ekintu ekiyinza okuviirako endwadde eri abo ababigula n'ababitunda. Akatale twakatunda kamu omuntu yatoloze nga musere okusobola kasasiro wano wafunza kifo. Bano nga bakulembeddwamu Joseph Kagulo bategeezezza nti basasula ssente za kasasiro wabula kibaweddeko we basanze nga kasasiro ono ajjudde akatale konna nga tayoolebwa. Ennaku ne ziwera KCCA ne tugituukirira abagenda bonna naye nga tetufiibwako. Kawunikiraga ne tumutuukako n'awandiika ebbaluwa okujja wano kasasiro. Naye yintaliimu KCCA gye yateeka wano enoonya ebyayo era ababbi betumanyi nti mu katale bajjamu kubba basuubuzi be bataddewo embeera eno. Kasasiro we yali akuŋŋaanyizibwa bajjako abantu ssente ne bamuteekawa ne babajjako ssente babagamba kasasiro mu muyiwe wali wabweru. Abasuubuzi bano bategeezezza nti bakuŋŋaanyiza kasasiro wabweru w'akatale wabula KCCA n'eremererwa okumuyoola. Kasasiro bagamba nti obeera kasasiro okutuusa KCCA ngezze omujjawo. Olwaleero naye singa baali baagala ssente baba niyogedde ntwagala ssente yamyuka omwogezi wa KCCA Robert Kalumba agambye nti baafuna obuzibu n'abayoola kasasiro nga y'ensonga lwaki abadde tayoolebwa. Twafunamu obuzibu n'emmotoka zaffe ezijjawo kasasiro zamenyekamu naye twazitereezezza era wenjogerera kati tiimu eri ready oyo kasasiro tugenda mujjawo leero. Actually wenjogerera leero oyo yenayina ajja kubula nga aweddewo era mikwano gyaffe wansi eyo batusaasiremu katono ne tugenda kikolako leero. Akatale kano ka USAFI kaggulwawo oluvannyuma lwa KCCA okugoba abatembeeyi abatundira ku makubo nga mu kino abatembeeyi bonna balina okukolera mu katale kano ekintu ekize nga kiwakanyizibwa abatembeeyi. Shamshad Nalujja ne Robinah Nantale be bakusakidde eggulye lino ku Bukedde TV1.